tutandise omulimu ogw'okuwa Abannayuganda amasanyalazi ku bbeeyi ensaamusaamu. Tujja kusooka okubeetondera omwasasula sente zammwe ne mulinda ebbanga ddene, naye nga bwe mumanya ebizibu byaviira ku bulwadde buno obwa COVID-19 obwatuleetera obuzibu, nga enfuna ya gavumenti yakosebwamu nnyo. Naye ku lw'omukisa omulungi gavumenti ekoze n'amaanyi, wenjogerera wano katufunyeeyo ebintu bye tugenda okukozesa nga Abannayuganda abagenda okufuna amasanyalazi bajja kubeera mu muwendo 800,000 mu mwezi guno, nga tutandika mwezi guno ogwokusatu. Kati abagenda okufuna beebo abateetaagisa omuti gw'omusanyalazi. Kati bw'oba olina omuti nga guli kumpi, nga abawumeme oba aba kampani endala bajja basika busisi okuva ku muti nga bateeka mu nnyumba yo, ojja kufuna omukisa ogwo nga ofuna amasanyalazi. Era abajja okufuna amasanyalazi beebo abasasula dda siringi 2,000. Era kyetugenda okutandikako leero. Naye mbakubiriza nga Abannayuganda, abantu bano abagenda okuleeta amasanyalazi gano tebabasaba sente endala. Waliwo omuze era nguyita gwa nguzi, kwegamba bubeera bulyake ng'omuntu twamaze dde okumusasula ate agenda mu batuuze ng'abatulugunya ng'abajjako sente endala. Era tugijja kubeera nga tukanudde amaaso, era namwe tubagamba bwe mulaba omuntu bw'atyo mutukubire amasimu. Abangi mumanya amasimu gange, munkubire mumbuulire, era abantu abo tujja kubakwata. Naye Omunnayuganda kye tulina okukola, tulagala Abannayuganda mufune amasanyalazi namwe mweyagalire mu nsi yammwe, kuba amasanyalazi kati tugalina mu bungi, era ddaamu zonna kati amasanyalazi mangi. Naye kati gavumenti egenda kuteeka amaanyi mu kulaba nti amasanyalazi tugatuusa ku Bannayuganda naddala ab'omu byalo. Kati ebifo ebigenda okufuna bijja kubeera kwegamba mu ggwanga lyonna, nga bw'oba wasasula amasanyalazi. Naye nja kwetondera abamu Central nti Central naddala abali wansi w'ekitongole umeme erina abantu bangi nnyo, basuuka mu 20,000 n'okusobya. Kati abo tubawaddeko materials, naye bwe tutuukira mu mwezi ogw'omunaana tujja kubanga tufunye ebisaana byonna kulaba nti buli Munnayuganda eyali asasudde afune amasanyalazi. Nga gavumenti tuli kunoonya sente ze tuyita looni oba okwewola, kubanga amasanyalazi kintu kikulu nnyo mu Bannayuganda, kubanga omuntu asobola okwekozesa n'ateekawo saluuni, n'ateekawo kintu kyonna, naye n'abeerawo epigama, n'abeerawo ng'omuntu. Kati gavumenti etaddewo enkola, kati tuli mu kaweefube okulaba nti tufuna sente dollars obuwumbi 400, era bujja kutusobozesa okuwa abasanyalazi Abannayuganda 1,000,000 amasanyalazi. Tusuubira nti bwe tweyongera bwe tutyo tujja kuba nga tujjawo kwegamba okukaaba okungi okubaddewo ng'abantu bangi beegomba amasanyalazi, naye ng'ebbeeyi yaago mangi. Naye kyenna okugamba Abannayuganda nti amasanyalazi era n'okugayingiza mu nnyumba si kintu ntino kyangu. Era ne bwogenda mu nsi endala, Kenya wano nabo bateekamu sente nnyingi okulaba nti basasulirako abantu baabwe amasanyalazi, ne Tanzania. Era Tanzania bo basasula n'agagenda mu nnyumba, kye tugamba nti subsidies. Kati naffe tugezaako, era embeera bw'eba nga erongoose, tujja kulaba nti abantu baffe naffe tubanga tubakolera, naye tubenga tuli bagumu, era ne gavumenti tugiwagire era tujogere, kubanga Uganda yaffe ffena, tetuna Uganda ndala, eno ya Uganda yaffe, era tulabe nti tugikuuma. Ekiriwo oba ekibi bwekiri ffe tubabuulira oba ne tuguma, naye mu biseera ebijja mu maaso tujja kubeera bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala nti gavumenti egenda kwewola sente obukadde bwa $400, nga zino zijja kuba nga ziyambako Abannayuganda okulaba nti mufuna amasanyalazi. Kati ebbeeyi y'amasanyalazi eno nayo kyova olaba nti tuli kufuba okulaba nti abantu bangi bakozesa amasanyalazi.
bwe mubeera abangi nga mukozesa amasanyalaze beeyi yaago ebanga eka wansi. Era bw'ogenda n'olaba Kenya nga country ekozesa megawatts 3,000 kati ffe Uganda tuli ku 7. Katolaba nti nga minisita nina omulimu omunene okulaba nti nyongerayo abantu abali kukozesa amasanyalaze. Kati waliwo okugamba nti lwaki ekifo ekimu kibeera n'abantu abangi abasabye amasanyalaze ate ebirala ne bibeera n'abantu abatono. Ekyo olaba bulabi nti ebifo ebimu amasanyalaze twakagatuusaayo nga REA oba Rural Electrification Agency yegatuusizaayo, naye abantu abalala okuva edda baali balina naddala abo ab'omu tawuni. Kati kyova olaba nti tawuni zibeera n'abantu bangi abasabye amasanyalaze okusinga ab'omu byalo. Naye tuli kugezaako nnyo okulaba nti ne mu byalo twongera mu bantu okulaba nti tubatuusaako amasanyalaze nga gatuuka kumpi era tubabe nti bayingiza amasanyalaze mu nnyumba zaabwe. Nabo basobole okweyamba oba balwaneko nga bateekawo bu bizinesi obukozesa amasanyalaze babeerewo ng'abantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.